Abaroomu gajja ne gayingira paka mu Yerusaalemi ogoba obwegugungo gayingira emidaali gye gamba tegyabeerangako kikamunye igo kyekyalinga akabonero k'Abaroomu B'Abayudaaya tebakkiriza mu Katonda mulala kyekyabaleeteranga entalo nnyingi okugeza nti gundi ekimu ku kyaleeta okuba Isirayiri ogimalawo Abaroomu bajja ne bayingira mu kibuga Yerusaalemi baali bakizimbako kyetoolooza ina wall n'ebiki byonna nga bakyo kaakati nga wabeerawo uprising Abayudaaya beekalakasa bagamba bya King Solomon naye mu Bayibuli eno ey'Abayudaaya tebakiteeka mu lwaki ebitabo byabulanga jjukira babamba ne bagenda e Syria kaakati eyaleeta omuzingo ogwaliko ekitabo kino Solomon's Wisdom baguleeta bannekemeya baasiringa dda Bayibuli y'Abayudaaya ne bagaana okukyongeramu Abagiriiki ne bagamba kitabo ky'amagezi ne bakyongera mu Septuagint. Solomon yali yajja dda ye yaliwo dda Solomon yaliwo dda lwenda emyaka we yabeererawo lwenda around 80 we yabeererawo Solomon kaakati bingi ebyawandiikibwa kaakati Abasiriya abamu baddukanga n'omuzingo ne gugenda ne gubulira eyo ne bagwesonyiwa baba bamaze bano bannekemeyo okusiiringa Bayibuli y'Abayudaaya abantu ne baleeta omuzingo emizingo egy'enjawulo bagenda okuba mulimu ekitabo Solomon's ki twasiringa dde ne bakivaako Abagiriiki abaali mu buyinza ne bagamba tetusobola kuleka kitabo ekyo tekamu ne bakiteekamu gatakaawo kaakati tunuuye ekitabo ng'ekya Judith tebakiteeka mu Bayibuli naye nga Judith yakola kinene y'omu ku bakyala abayamba Isirayiri Judith yataasa Isirayiri ku mulembe gwa Nebukadduneeza yes yali mukyala mulungi nnyo beautiful naye mu biseera ebyo we yabeererawo Nebukadduneeza yali athreateninga ebitundu bya Middle East Nebukadduneeza yalinanga general nga bamuyita Halofen Nebukadduneeza yabeeranga e Juba Halofen yabeeranga ggulu alwana Halofen yabeeranga eggulu ng'asindika ebbaluwa e Kigali n'agamba abaawo obukingdom bwonna obuliwo musalendalinge mukkirize okubeera wansi waffe oba si ekyo tugenda kubatta abakazi bamwe tubatwale n'ebiki byonna nzija Kingdom ya Yuda yali ekyaliwo ya Isirayiri yali teriwo Syria yali yagiwamba dda 722 nga basigaddewo kingdom emwe ya Yuda oba Southern Kingdom Syria oba Iran Syria ni empire yawambako Isirayiri anti yakutukamu ebitundu bibiri kingdoms bbiri oluvannyuma lw'okufa kwa Solomon Jeroboamu n'atwalako kingdom ey'omu north Rehoboamu n'atwalako kingdom ey'omu south bonna nga baali kumpi baana ba Solomon ne bakutulamu so kaakati eno ey'omu north y'Abasiriya mu 722 ne bagiwamba ne batwala tribes 10 ne wasigalawo tribe emu era abantu luli nakyogera ne bagamba ate tribe endala yabulirawa tribe ze baatwalanga Isirayiri baagabira buli tribe ekitundu nti mwabe engabi ewammwe empigi mwabe egindi ewammwe ewa ne Isirayiri baabagabira naye baagabira tribe 11 emu tebaagigabira eya Leevi lwaki tebagigabira nti eyakwata omulimu ogw'okuweereza mu tempo bo tebaabawa ttaka nti empeera yammwe yonna tempo kyovola mwaleetanga saddaaka bw'oyita saddaaka ne bawaayo saddaaka ne basalamu oludda n'ofumba oludda olumu n'olufumbira n'otwalira bakabona y'empeera yaabwe kuba bo tebaabawa ttaka tebalima then naawe ne famire yo ne mulya olwammwe ne mutwalanga ekimu eky'ekkumi tekyali ky'abannaddiini bano abatubba nedda ekimu eky'ekkumi kyabanga awo yogera bulungi ekimu eky'ekkumi kyabanga ekimu eky'ekkumi yali mpeera y'abaana ba Leevi abataaweebwa busika mu Isirayiri abataaweebwa ttaka abataafuna mugabo nti olw'okuba bo tebaafuna ttaka Abagaadi baabawa Abannafutaali Abalawubeeni bonna balina ettaka lyabwe naye Abaleevi tebaabawa omulimu ogwabwe kuweereza mu tempo ero yaweereza mu tempo yalyanga ku bya tempo kati ekimu eky'ekkumi yali nsako y'abali abaweereza mu tempo abataagabana ati ne bana bakabona boyogerako bafaaza baani tebakola oli wa wano oli mu lulimbu naawe oli wa Leevi Katonda yawa baana ba Leevi tempo tekyali nawo yavaawo baagikuba ate kati tempo yagaziwa kakati tempo erimu ani akulimba ani yakikugamba kyekyati church be bantu abakuŋŋaanye mu malokola church tempo gwe mubiri gwaffe ku Katonda atuula mu ffe
kakati ani aweereza mu kasozi ndyoke muwe ekimu eky'ekkumi ate atuula n'atulyowo emyoyo okulyowo emyoyo okwo kukolebwa kyawukana ne bali kye baali bali bo baalina emirimu egimanyikiddwa kuwaayo saddaaka alyowo emyoyo yali awaayo saddaaka mu nsi baali balina okukola ogw'okuyimba baali balina okukola ogw'okugenda nga kugine bamansira omusaayi emirimu gyali mingi gye baakolanga abaana ba Leevi mu tempo saddaaka kugenda ku mikolo baalinga babagabiranga kumpi buli bakabona gundi Moses yali Alooni yali yabaawulamu nti mwe kaakati mujja kuweerezanga bwe muti muweereze bwe muti bakabona be bakola emirimu era bakabona baafanga tewali wakika kirala yafanga kuba wagendanga mu tempo ng'olina ebibi wafiirangayo so risks baalina nnene olw'okukola mu tempo ye yali empeera beerekerezanga nnyo era nga kibakakatako naye bakabona b'ennaku zino osanga alina ettaka osanga akola wali yabbi eri ekindi ate naffe ne tumuwa ayagala Range Rover so kaakati luli kye nabagamba nti no baatwalako Kingdom baatwalako 10 eya Isirayiri ne wasigalawo emu eya Yuda endala tetugyogerako olw'okuba yali teyaweebwa ttaka tewali we baabawamba yes so kaakati mbadde nkyakulaga nti Northern Kingdom eya Yuda ye yasigala kaakati Northern Kingdom eya Yuda ye yajja ebeerawo okutuukira ddala paka ku Yesu kyova olamwe muva bayita Abayudaaya Abayisirayiri bonna si Bayudaaya era ebyokwogerako Abayisirayiri bonna si Bayudaaya eri Abayisirayiri abatava mu Abayudaaya be bano abaava mu kika kya Yuda ekyasigala be Bayudaaya yes so ayinza okuba Abayudaaya balinga boga abaana ba kintu ffena tuva mu kintu naye tekigaana nti noli yali wa Nafutaali era beemanyi ebika byabwe so Abayudaaya twogerako abo bokka abaali ba Southern Kingdom abava mu Yuda era obuntu buno bubuzaabuza Abayudaaya Abahebulyu abaki byonna bitawaanya naye tuli bisomesa eri ewaabwe gye bo babyawula Abayisirayiri bakyawula bo beeyawula era ne kaakati beemanyi ebika nti kino kika kyagundi kyova nti era neono Ptolemy we yayita abajjo translatinga bamuleeta nti ono bano be bava mu kya Yuda bano be bava mu bamanyi Yuda byayogera na wano buli omu yeemanyi nti ffe tuli banga by'omudinka wajjagala naye oba Abaganda beeyawula batya naye nga buli omu yeemanyi nti nze ntuwanga bafumbe obutaka bwaffe bakka buli omu Wakiso wano so kaakati mbadde nkulaga nti nno bingi ebyaliwo mu kiseera ekyo okuva ku Nekemeya okutuuka kaakati bo bano bajja babigattamu bwe bagattiramu n'ekitabo ekya Judisi gwe mbadde nkugamba nti Judisi yataasa Abayudaaya n'atta Jeno wa Nebukadduneeza era sitoole eyo bagyogerako omukyalo omulungi eyalwanirira Abayudaaya n'ayongerayo okuwambibwako kyo mu Bayibuli ey'Abaguliiki ekitabo kya Judisi baakiteekamu yes ekitabo kya Baluki baakiteekamu n'ebirala kati Abaguriisi bo tebaayinayo Katonda waabwe Abaguriisi baalinanga bakatonda baabwe ba Poseidoni baalikiŋŋamba gods of ki abali ba Egypt n'abalala bonna baalinanga aba Egypt abo bali ku gundi eyo aba Egypt baalinanga bakatonda baabwe naye nga woomanyi nti omukulembeze yasalawo ekituufu kati Ptolemy ye we yajja yanyumirwa nnyo eby'Abayudaaya n'agamba ekitabo kino mu kitranslating ekidde mu Luguliiki bano abasajja aba Mount Olympus tebalina kye baakola kyonna ate abo baaliwo dda baali babeerawo dda oba we tuba tutunulidde Greece civilization eyo ey'Abaguriisi yaliwo dda Ionian civilization waaliwo empires mu 2013 waaliwo bamayiseni wabeerawo ba Troy wabeerawo ze bayita Trojan Wars zaaliwo dda nga balina 13 emabega yes so kaakati abo betwogerako bakatonda ba Olympus abaalinga balekera ku mountain god Mount Olympus yes abo badda b'Abaguliiki naye wano twogera ku Greece ng'emaze okuyita mu empire endala ezizze zigikola ki nejjanga esasika kuba ezo zonna ez'aba Troy bamayiseni basipata baaliwo bajja baggwawo so Greece naye twogera ku Greece kaakati kati wano bo
kalwe ono bwe bagaziwa ne batuuka ene wa Misiri. Yes. No kakati kwe kuddira n'alagira yali akontrolinga wonna Misiri kumpi n'ebifo ebitukuvu ebya Isirayiri n'alagira nti njagala Bayibuli eno kubanga Oluguliki kati official language njagala kubenga okusinza kukolewa mu Luguliki nga naye musoma bitabo by'Abayudaaya si kyayagala Luyudaaya Luyudaaya luno lulina engeri lutukinako ne tubanga ate batufuga katuludibye naye tetujja kuludibya ng'abantu bano Abayudaaya abayize Oluguliki ate tebasobola kusoma bintu mu Luguliki nga basoma mu Luyudaaya so n'asalawo n'agamba mu translating mukise mu Luyudaaya ne batranslate ekitegeeza Abayudaaya bamanyi Oluguliki bulungi nnyo basobola okwogera Oluguliki abamu ate kaakati abaakaakati nedda abaamayiguletingira mu Greece balwogera abaamayiguletinga mu Walabu boogera abaamayiguletinga mu Afirika boogera luki Lukoputiki na Niminda so buli bamu gye baagenda boogera nnimi z'eyo naye lulijjukira yali empire yeefugawo wonna mwenna nga mulina kwogera lulimi omwo so kaakati eyo ye Septuagint Abagreece era Septuagint eno we tuba tugigenze mu details ebitabo bijja byawukana ebitabo nga Yeremiya mu Septuagint mwene yaffe Yeremiya chapters nyingi oba mu Bible y'Abayudaaya mu Septuagint chapters ntono bajjanga bajjamu ebimu tetujja kubyetaaga yes then ebimu ne stories zaawukana Septuagint erina byejjayo ennyo kati okugeza nga Genesis mu kutta Kayini discussion yaliwo wakati wa Kayini ne Abeli amukonvinsinga tugende mu nnimiro Septuagint yekyongera kati y'Abayudaaya yeegamba Kayini n'agamba Abeli tebakubulya kiki yamugamba so kakati bajjanga bajja bagattamu ebimu ne bagattamu ne byawukana baatoolangamu ne bagattamu zenjawulo Septuagint Kayini bagamba ki ne Abel nabateera bakoma ku ekyo just kugamba bwa nti Kayini yamukonvinsinga nti tugende mu field asobole okumutta bakubulira kiki yamugamba naye ate mu y'Abayudaaya yaga nti Kayini n'agamba Abeli tebakubulira kiki yamugamba ne badda ku story endala ng'amutta so balina bwe babuukamu so mulimu ebyawukanamu ebitono kati olaba ne ku Goliath Septuagint ekulaga ebipimo bya Goliath obuwanvu kyali kisajja kiwanvu yali musajja muwanvu Septuagint bakozesanga nnyo cubits ze baapimisanga edda mu biseera ebyo ebya Old Testament kati yo gundi Septuagint ekulaga nti yali wa cubits 6 cubits 6 ze futi nga mmeka cubits 6 ze meters nga meters nga 2 n'ekitundu mita nga 2 n'ekitundu kiwa abamudinkamu Goliath okusinziira ku Septuagint naye ate bodda ku Tanaka ey'Abayudaaya Goliath ate bamuwanga yali wa cubits 8 n'ekitundu oba meters 3 so kati waliwo ebyawukana bateekamu batuulamu batereeza waliwo ebyawukanamu ko kyenjagadde okuwaako ku njawulo eziriwo wakati wa Bible zino ez'emirundi ebiri so kaakati awo tuvuddewo eyo Septuagint tugimaze ye y'Abayudaaya ye y'Abagreeki ekyaliyo bulungi nnyo era ne byonna ebisinga ebiri mu Bible yaffe twajja mu Septuagint Septuagint gye twajja ebyo byonna ebisinga ebikwata ku Old Testament Septuagint yes tugivumaze so kyovala ebigambo ebisinga bye tulina baptism Septuagint ebisinga tebyali bya Kiyudaaya ekigambo baptism kyo kya Luyudaaya kya Luzungu naye kiba mu Luyudaaya naye Abayudaaya tebabiina nnyo kuba okubatiza tebaakulina era Abayudaaya tebabatiza Abayudaaya tebabatiza Yesu ye yabireeta ate ne Yesu baabikopa Samaliya ye waali ababatiza batyati manna so kakati tuvudde ku kanoni nekulaga baditamininga batya Septuagint ti Ptolomaayi ye yasalawo awo tewali mwoyo omutukuvu ntwala Septuagint nedda wali kakati katudde ku kanoni ey'Abakristaayo njagala esooka anti kale eya Christianity yes
Choita omanyi wano boyogero bakusaba ba Protestant bambalira bakyewamba Abakristaayo Abakristaayo be bali be basookera mu kanisa y'egundi Antiokia ne babayita Abakristaayo so kaakati okuvaawo ku Bakristaayo Catholic Church ye yenyigawo amangu so okutwezaamu kale katutunule tuva mu Septuagint tugende ku Bakristian Bayibe yaddako yene yajja ekyusibwa okusinziira ku wish za kanso ez'enjawulo. Kikyotegeeza nti no Catholic Church bwe batandika nga Catholic Church ey'amaanyi after Constantine Emperor Constantine bayita kanso y'e Nisia. Kanso y'e Nisia ye yatabula okuva mu Christianity netabula ne tujja tufuna Catholicism. Ebikkirizibwa oba amasakalamenti mu Christianity tegaliyo akasinga gali mu Katoliki wano. Era kanso yayisa amasakalamenti agataano okusinga dda yali kanso y'e Florence Italy n'ey'e Trent 1500. Kanso eyayisa amasakalamenti okugeza amasakalamenti ge galiwa amasakalamenti zensiringa principles abakatoliki kuwasa matrimony ebyo ebimu byo byaliko naye mulimu enjigiriza baptism ebyo byaliwo okuva dda naye waliwo enjigiriza ezimu ezaali dictated ezayingizibwangamu mpola kaakati okugeza nga kanso y'e Trent eno eyasembayo okusiiringa ekiyitibwa kanoni mu Bukatoliki ebitabo ebirina okugobererwa ng'era wootobigoberera disaster mpaka yali kanso y'e Trent. Kanso y'e Trent yaliwo 1583 ng'ekyagiyisa lwa challenge ya reformation ba Martin Luther. Naye awo tujja kutuukayo kanso y'e Trent. Kati ntandika ne Nisia. Kaakati kanso y'e Nisia. Ye kanso y'e Nisia ejjeetya. Kanso y'e Nisia oluvannyuma Emperor Constantine okukyuka nadda mu Christianity olwa influence ya maama we Helena. Awo tewaliwo Christianity before. Waalingawo Christianity naye nga babayigganya persecution ba Emperor Galerius, Emperor Diocletian nga bayigganya buli ayogera ku Yesu ne teachings za Yesu. Bonga basinza ki? Ati bo baalinga basinza bakatonda baabwe ba Jupiter baani era Roman Empire. Roman Empire yali yesinza ki? Bakatonda bangi. Bainanga bakatonda ba Satanalia baani bakatonda ab'enjuba ba Zeus baani bonna nga balina bakatonda bangi. Nga bakkirizaamu era takkiriza mu byo kyekyabaleeteranga entale nnyingi okugeza nti gundi ekimu ku kyaleeta okuba Isirayiri ogimalawo Abaroomu bajja ne bayingira mu kibuga Yerusaalemi baali bakizimbako kyetoolooza ina wall n'ebiki byonna nga bakyo kaakati nga wabeerawo uprising Abayudaaya beekalakasiza amagye g'Abaroomu gajja ne gayingira paka mu Yerusaalemi okugoba obwegugungo gayingira emidaali gye gambadde gyabeerangako kikamunye igo kyekyalinga akabonero k'Abaroomu. B'Abayudaaya tebakkiriza mu katonda mulala bakkiriza mwali muggulu mwate muleese kaakati owaavangawo obuzibu ne ssente ne batuuka ozigaana ez'Abaroomu olw'okuba zaaliko igo ne bakubya ezaabwe so waavangawo enkaayana kati Abaroomu baayinanga bakatonda bangi era nga be basinzibwa Abarooma kaakati kuba bo babeeranga ne bakatonda ow'okuzaala babeeranga nabo Lupa nga ye katonda wa kuzaala gwabanga musege katonda w'okuzaala omusege bagwita Lupa gwe musege kati yali katonda wa kuzaala kuba entandikwa ya Roomu yava ku Romulus ne Romas abaazaalibwa omusege ne gubakuza so baabanga ne bakatonda bangi nga bo bamanyi nti ono katonda ow'okuzaala Poseidon yali katonda w'Abagriiki ab'oku nnyanja n'abalala so ebitundu ebyo baabeeranga ne bakatonda bangi. B'Abayudaaya balina owaabwe ki omu. Kaakati Christianity ate wejja neeyawukana ne ku Bayudaaya confusion ne yeeyongera. Abayudaaya bamanyi katonda omu Yahwe kaakati era bo gwe basinza era bakkiriza mu Judaism. Laba ate abakkiriza mu Yesu we bajja ate nga bagamba ate kati Yesu mwana wa Katonda eyakomererwa yagenda otulokola yagenda okola biki byonna ate awo ne bajja confusion. Abayudaaya n'Abakristaayo ne baawukana naye nga bonna Roman Empire tebaagala kaakati ne babayigganya. Kati Emperor Constantine bwajja okuyigganya Abayudaaya bwe kwakoma kuba kwali kwa bulabe nnyo nga babateeka mu colosseums empologoma ne bazirumya enjala ennaku 6
ne bamaanga Abayudaaya ne zibalya nga bo batudde eri balaba balinga abali enambo akabina kasigadde ebweru oli bamuyizi mukutte eno n'esika n'eno n'esika bayiganya bakristaayo ne basaasana mu bitundu ebyenjawulo ne badduka n'Abayudaaya badduka kibambulira kati Constantine wajja maama we Helena yalina abakozi bangi mwalimu abakristaayo. Constantine yasooka olwajja n'akyukirawo oba yasooka n'abeerawo naye yakyukirawo bwe yakwata empire kuba empire bazikwatanga bamaze kulwanagana wabeeranga baba bakyalenjinga kati oyamala okuwangula mbo yalaba akabonero k'omusaalaba mukubo maama ye n'amugamba nti akukategeeza nti bw'onoowangula olutalo lwogendako jja luwangula ti naye w'oluwangula kyuka okkirizeyo obukristaayo nga omanyi bamaama baba ne influence ku baana abo abaakakulaako. Emperor Constantine we yagenda n'awangula olutalo n'agamba maama kye yalagudde kituufu n'agamba nze ngenda kuba mukristaayo. Kumbe maama yali alina sympathy abadde n'abakristaayo abakozi bangi n'alaba bwe bayigganya n'agamba bambi nakano we banaakakwata bajja kukayigganya n'afoolinga in love with Christianity. Maama yes ye yavaako convincing emperor era n'alyoka alangirira nti naye lwakiyita Edict of Milan ekiwandiiko ekyalagira nti kati mu empire yonna Roma weetuuka religion gye tulina okusinza ya Christianity. Roman Empire n'eryoka etabula eki Christianity olwokuba babadde babayigganya ababadde bali ku kituufu nti ffe Yesu tebamumanyi nnyo nga mwana wa Katonda. Ffe tulumanyi lunaku lwa mukaaga kubanga ba Ale Church bonna ba Petero baani basabanga lwa mukaaga n'aba Catholic Church weeyingirawo ate n'ebikyusolo. Empula yalagira era ye yasamoninga nti enkaayana zonna eziriwo abo bagamba Yesu mwana wa Katonda si mwana wa Katonda. Yesu okubatiza kwekulu n'alagira ba bishopu bonna mu Roman Empire ne bayita council oba synod ey'Enisiya ne bakajagala muveeyo nga mufunye consensus ku doctrine entuufu Christianity gy'erina okugenda nayo mu maaso. Ne batuula ne batandika okukanya kino tukigaanyi kino tukigaanyi era enkaayana zaaliwo ezitagambika ku bintu ebyenjawulo. Yesu mwana wa Katonda si mwana wa Katonda. Baakayana ne balemagananga ne batuuka abamu kati nga ba Erenius n'abalala ne baddayo ewaabwe ne bagamba ffe ewaffe gye tuli ekya Yesu okuba omwana wa Katonda tukigaanyi nti Virginia waliwo abagamba nti Yesu mwana wa Katonda ng'ate ba Christian bulungi nnyo naye bajja babasapulesi olwokuba Roman Empire yagendanga n'ekiki ye yafoosinganga mukkiriza mu ekikirizibwa. So ebyo ne bajja olunaku olutuufu olw'okusaba lunaku ki lwa mukaaga Sande ebyo byonna ne bikyusibwa. Yesu amazaalibwa ge ne bagateekawo. So Christianity tegaaliwo gatya Abayudaaya n'abakristaayo bennyini tebakkirizanga birthdays kubanga birthdays zavangako ebikolobero bingi. Abaakuzanga amazaalibwa baakolanga ebikolobero bingi. Kerode lwe yakuza amazaalibwa omutwe gwa Yokaana baagumusalako okwegulumisa. So baali bamanyi nti abakuza amazaalibwa bakoleramu ebikuvu bingi bo nga tebakuza era Ale Church tebamanyi mazaalibwa. Olunaku lwe baalinga bamanyi lunaku olwa Epiphany mwoyo lw'eyakka ne batwalanga olunaku ne Easter nga tebabiriiko. So byonna ebyo byaggyibwawo oluvannyuma lwa Constantine council y'Enisiya. Constantine yagibaga naddira Christianity ey'abapooso eyali egoberera naye bajja bagattamu eby'Ekirooma. Biriwa bye bagattamu nga Christmas 25 ntikuza Christmas okusaba ku Sunday ne babigattamu balinga basaba lwa mukaaga. Sokoleke ekintu ky'okusaba ku Sunday tekyali ky'Abakatoliki. Emperor Constantine we yabigattamu olwo Christianity yali eri ku luguudo nefuuka Christianity ey'ekikafiiri ne bagattamu eby'Abaroomu eby'ekikafiiri ne babigatta mu Bukristaayo. Okugeza okusaba ku Sunday. Yes, ne babigattamu. Eri mu bagundi mu Baroma baasabanga Abaroomu nga tebannayingira Bukatoliki. Sunday lwalinga lunaku baasabirangako nnyo. Basinzangako Katonda ow'enjuba Solos Sunday olwa Sunday yakibwa kugiyita Sunday Katonda njuba. Kaakati ne bakireeta nti okusika n'omwo okukkirizibwa tuve kuli olunaku
tusinze kimu kubanga ba Elite abaali bafuga Roman Empire basinzanga ku Sande. Kati namwe eddiini babadde babayigganya okubakirisa museseetuke mujje ku Sande. Tudde ku Sande. Ne bakyusa okubatiza okwali okwa Yesu okwokunnyika. Emperor Constantine ne bakugaana. Nti ati baali emperor bamugamba balina okubatiza. Emperor wa Roman Empire n'atulamu nti bakunnyika amazzi ne bakujjamu n'agamba emperor omulambo wa Empire. N'agenda okuvamu nga Empire bagiwambye mmwe mulaba kiina bonna tekisoboka. Ogwo omuntu okwate emperor wo omunyisa wamunnyikirayo ddala nga b'Abaroomu bakutunuulidde bweweekobaana ng'Abaroomu abakakali abasirikale bakutunuulidde onnyika empula waabwe mumanyi kye muliko nga mulina ku kisa kya empula y'abakkiriza mufune omusajja abayamba mutereeze kimubeerewo ate omugamo munnyika nga waliwo ayinza okugamba jjukira Constantine ye yabayita ye yabateeka mu transport abaleeta okubaliisa okusula okumala kumpi emyaka 2 osobola okuga nga empula bamaliza bayisiza mu Buyisa Kasaalaba mumpiseeko Buyisa Kasaalaba ngende n'omusalaba ne gufuukira busimbo kubanga maama wa Emperor Constantine Helena we yagenda kutuwa mu kifo ekitukuvu mbo yalagira ne basima ewaali mbo ne bajjayo kye bayita True Cross omusalaba omutuufu ogwa Yesu naye mu myaka 3 Yesu baamukomera dda kizibu nnyo okubanga gwali gukyali wugu wabula baafuna ekibajjobajjo ne era yakomawo nakyo mbuguno gwe musalaba mutuufu era baakutulamu obubajjo baagabira kumpi amawanga gonna bali ku musalaba mutuufu True Cross we baaguyita so kaakati awo n'omusalaba ne gufuuka instrument tovola obukatuliki bapulezinga omusalaba teri baaposo baali bawa kitiibwa musalaba omusalaba tegwaliwo guno tebyaliwo ate akabonero byonna tebyaliwo teri aposo Patiri mwana mwoyo mutuukirivu tebabimanyi nako Patiri mwana mwoyo mutuukirivu Patiri bigambo bya Faasa Patiri bino byonna byatekebwawo Catholic Church n'ekyomwana sitetasi ya Yesu okubeera nti kaba muteeke kuba Katonda nakyera kyamala kuba interpretation ne bajja nga bakiisizaako kansa ez'enjawulo ne zaapuluvinga ne bakyapuluvinga kati ani ogaye Patiri mwana ebyo by'Abakatoliki mwoyo mutukuvu n'abalala tebabikkiririzaamu ale Church yali tebimanyi ne roolo ya maama Maria yali teriiwo kuba Maria ate era y'omu kuba aleeta ennyo confusion mu ale Church nga yayagala okubeera omukulembeze maama wa Yesu era yayagalako okugitwalamuko waalingawo era Maria ng'ayagala kino bakimuwa akikwateko nga influence ye nnene nnyo nga bano ate bagamba ki ba Petero ng'ate bo bagamba nti yayagala Petero n'amugamba muggwe ndizimba temple Petero nti yali daalinga ennyo nti Yesu bwe yagamba Yesu bwe yagamba kuba n'ebyawandikibwa bibiri nga bigamba nti Petero muggwe ndizimba kati nga maama wa Yesu ye agamba atya